Wano e Makerere University Hospital nga ekigendererwa kyaffe kya kukebera abantu amaaso tulabe oba balina obulwadde bwe bayita glaucoma. Luno olunaku lukuzibwa mu ggwanga mu nsi yonna. Wiiki eno yonna, ewiiki ey'okubiri ey'omwezi ogwokusatu babeera bajjukiza abantu obulwadde buno bwe bayita glaucoma, obulwadde bw'amaaso nga buva ku pressure y'amaaso okuba nga yeeyongedde waggulu. Kasita pressure munda mu liiso eyambuka ennyo ekosa ekinywa ekitwala obusimu ku mutwe ku bwongo n'otegeera ky'olabye. Kati obwo obulwadde obusinga obukwata okuva ku myaka 4 bubeerawo naye nga tebulaga muntu nti nno bwe buli. Tabeera na bulumi, oluusi n'ekifo aba takirabirawo, kati takimanya nga bukyali nti obulwadde butandise kubanga butandikira bbali. Atandika obutalaba biri bbali ebbali n'ebbali. Ne kijja nga kikula nga kisemberera mu maaso n'atuuka ekiseera nga n'ebimuli direct mu maaso butereevu mu maaso ge nga tasobola biraba. Kati obwo obulwadde ekizibu kye tubulabako kiri nti kasita buba nga bulina kye bwonoonya ku kinywa tetusobola kizza mabega. Ekiba kibaddewo obwo obuzibe bw'amaaso tetusobola kuzza mabega. Tebulinga obuzibe bw'amaaso obw'ensenke kubanga ensenke kasooba nayo ne baginaazaamu tusobola okuddamu n'olaba. Naye buno bwo kasita obuzibe bwanga butuuseewo tosobola kutuusa kintu kyonna. Kyetuba twetaaga okutegeeza abantu bamanye nga bukyali, bajje tubakebere, tukikebere nga kikyali nga kikyasobola okuba nga eddagala lirinako omugaso. Kubanga abantu abalina obuzibu buno bangi abasobola okubufuna naye nga tebategedde. Bw'oba oli waggulu w'emyaka 4, bw'oba oli mulwadde wa sukaali, bw'oba oli mulwadde wa pressure, bw'oba wakosebwako ku liiso oba ekiti kyakubako oba rubber band oba oli yakubako olugalo, oba olina chances z'okuba nti pressure y'omu liiso lyo esobola okwatuka. Bw'obanga bulijjo bw'olabira byakumpi ebyewala tobiraba era ne chance ennene kiyinza okuba n'obulwadde bweri mu ggwe. Tetuba twagala leero tufunge abantu bajje tubakebere tupime pressure y'amaaso. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.